seniority. But now you're saying Rebecca Kadaga, you get out. Really? People have sacrificed their life, their future for the party. Nemutijukana n'omupya nemukozesa abantu ng'obupiira bugali mpitawa. Kale wadde maama Kadaga abyogedde agenderedde. Naye ali presentinze obulumi bw'abantu bangi abakoledde NRM ne basuulibwa nga kasasiro, ne batajjukirwa, ne bakozesebwa. Maama Kadaga oyinza okugamba nti emyaka gimuwuubidde akawero. Kituufu yandiwummudde, naye amama Mbabazi yakola ki NRM? Mumanyi omubiri gwe yagiwirawo? Kale Kayihura n'abasigadde abalala bangi ku levo zonna abasuulibwa nga kasasiro. Maama Kadaga ali presentinze abantu bangi okwatulira muzeeyi maaso ku maaso nti lekeraawo okukozesa abantu n'obasuula ng'embwa ku jirikiti. Ogwo muze gwe NRM. Ne mutijjukana ng'omuwadi omukazi ku buli mupya ne mwerabira abantu abayimirizaawo ekintu. Era NRM bw'enaagenda n'empisa zino mu bbanga ntono NRM ejja kubeera ku ttaka. Eriyo abantu bangi abambadde saati ze NRM okuviira ddala ku village level nga tebajjukiddwa. Abaakasala obusazi ne bayingira mu gavumenti be bafunamu. N'olaba ng'omukono gwe NRM guwadde ab'opposition, guwadde abagulwanisa, naye abantu abagubeereddewo ne baviiramu awo ng'ababula omusota. Maama Kadaga weebala omukulu oyo kumutugambirako. Alekeraawo okukozesa abantu n'abasuula nga kasasiro. Ekyo kituufu. Maaso makalu abantu babeereddewo President Museveni tebajjukiddwa. Abantu babeereddewo President Museveni ne gavumenti ye n'abakoze ebirungi ebiyitirivu. Obwesigwa bwabwe n'amaanyi gaabwe ne gafa ttogge. Maama Kadaga jju omukulu wamutugambidde misana ttuku nti lekeraawo okukozesa abantu n'obasuula nga kasasiro. We have sacrificed ourselves future for this party. Mulekeraawo okutwagalangako obutwagazi. Mulekeraawo okutukozesa ne mutujjukana ng'abawadi abakazi kwaba abapya. Ebyo bye bigambo byokka ebyabadde amakulu mu lukuŋŋaana ogwo olwo. Kubanga byali presentinze obulumi bw'abantu bangi. Gwe tomanyi abantu abamu bayita mu kkubo nga tebaagala na kutambula. Abantu abamu bali mu nsi eno balinda lwe balifa lwakuba lyamulukwe, lwabutabajjukira, lwakubasenza kati, lwakubasuula ku jirikiti. Abantu bali mu NRM wano balina obulumi. Abantu balina n'obusungu ku NRM ze mbabuulira. Bakyayiddwa abantu boonoonye ssente zaabwe, bakyayiddwa buli omu kugezaako kugolola naye ne bamusuula ku jirikiti nga kasasiro. Maama Kadaga weebale nnyo, nange President Museveni njagala kujjukiza nti nkukoledde ebbanga ddene, nkubulogingidde, nkwagasizizza abantu, naye b'opposition be bakufunamu nze nakola ki? Maama Kadaga otukiikiridde. Fa abavubuka abali ku ground abakeera okwambala essaati ze NRM oli n'ajambala okuva obuvubuka agikaddiidde mutafunanga mu NRM kantu. Abava mu opposition be bafunamu. So Maama Kadaga jju nkuleetedde abanene abalwana Right Honorable Kadaga, abanene b'omu Busoga bamulwana. Now bwe yabadde akola grand entry Kadaga ng'ayingira Busoga okulaga amaanyi, ayina amannya ge yanokoddeyo ag'abantu abamu abamulwana. Now amannya gano agamu nagezezaako okunoonyereza okuzuula biki ebisinga okubatabula. Erinnya erisooka ye Joseph Muvawala. Joseph Muvawala ono ye Katuukiro oba Katuukiro. Mu Luganda gwe tuyita Katikkiro, ye Katikkiro wa Busoga. Joseph Muvawala ye Katuukiro wa Busoga. Ono erinnya lye lyawulikise nnyo era bazze balina embiranye ey'amaanyi ne Kadaga. Nga Kadaga agamba actually ono Joseph Muvawala ye Executive Director wa National Planning Authority, ekitongole kya government ekivunaanyizibwa mu kuteekerateekera eggwanga, ekitongole ky'amaanyi era kirimu ssente. Era ono Joseph Muvawala be bamu ku bantu abasinga okubeera abagagga mu Uganda naye nga bali silent ng'abantu tebabamanyi. Joseph Muvawala. Now
olunaku lumu ekimaka bamanye ekimaka waliwo ettaka ddene waliwo ne barracks Kadaga yafuna ekirowoozo ekiteekawo airport ng'ayagala airport eyo eyambe ku bantu b'omu Eastern ab'Embale, Tororo, Buyende, Kamuli, Manafa abantu bonna abaveeyo mu Eastern region okubeera nga baba bagenda okulinnya ennyonyi ate tebavuga kujja Ntebe ng'ayagala wabeereyo ekisaawe n'abaana bayo bafune emirimu kubanga ekisaawe kya airport ekitone nnyo olunaku lumu abantu abakolerawo babeera emitwalo nga 20 babeera abantu abakolerawo olunaku lumu basobola okubeera emitwalo ng'ebiri egy'abantu so kati nga egyo emirimu egyo ayagala abaana b'ebusoga bagifune kati yagenda n'ayogera n'obwaki abazinga we yatunuza ekirowoozo kino mu President Museveni n'akigula n'agawo ketekewo airport kati ebimu kubikola airport ye rwaniwe olina okugikola ng'eri very strong kati bagende Budondo bayitayo Budondo bafuneyo Maramu ttaka lya Kyabazinga lya bwa Kyabazinga bwa Busoga bafuneyo Maramu boogera n'obwa Kyabazinga bukkiriza basobole okukola lwaniwe bakole ekisaawe ekyo now kigambibwa mbu Joseph Muvawala ono yakirwana nnyo okulaba nga Right Honorable Kadaga tafuna Maramu n'agamba mugenda kuba mugize tetutunda Maramu tetuyikula ttaka lya Kyabazinga n'ebirala ebifaanana ng'ebyo awo baafunawo obutakkaanya bw'amaanyi era kigambibwa mbu Muvawala ono mbu amanyi okukonaivinga bakimuteekako nnyumba mu Busoga nange ndudde nga nkiwulira mbu akonaivinga mbu n'abanene mu gavumenti mbu ne babba ettaka mbuli obwa Kyabazinga bwa Busoga kati jjukira Kadaga bamuyita Namwatulira ye tasirika ekintu nga bwakirabe bwakyogera oba mu bantu oba mu kamera oba misana tuze tumulaba nnyo ekyo kyakirina kati bano y'omu ku bantu abadde bavuddeyo n'agezaako okubaatulira in broad daylight kati lwa positions ze balina kugambye ono ye Katikkiro wa Busoga nabo bagezaako okumulwana mu ngeri emu oba endala gano ge gamu ku mannya ge yanokoddeyo then owokubiri yayogedde ku Moses Magogo ono Moses Magogo ye MP wa Budiope ali ku kadi ya NRM ono yafuuka yefufa president bwe yafuuka MP mu parliament yasangayo speaker ne beeyagala ne bazaala n'abaana ne beewasa kati speaker atuuka okwagala ekifo kya Seeke ate ekituddemu ekya female second national vice chairperson wa NRM female ekituddemu Kadaga nga mwami we ateekeddwa okumutwala ku butaka gye bamuzaale Busoga banonyeyo akalulu kino Kadaga kyamunyiiza nnyo n'agamba gwe omusogo omwana owawano oleeta otya omuntu atali musogo olw'okuba mweyagala ne munvumirira actually era weetegereza magini y'obululu Kadaga bwe yafuna mu Busoga region ku kifo kya Seeke mu badelegates baayo yasingako just obululu 5 Anita bwe yafuna kitegeeza omulimu Moses yagukola bulungi so downfall ya Kadaga okuva ku kifo ekyo agiteeka ku Magogo so yakitwala nti be bamu ku ba enemies be ng'ate baana ba Busoga baawo walogo bayita Alhaji Ahmed Osman Nuru ono ye second deputy Katuukiro wa Busoga ono muyindi w'omutunuulira muyindi bana abayindi naye nga bana Uganda ono kigambibwa mbu era naye yeekobaana mbu ne Joseph Muvawala ne babba ettaka ly'obwa Kyabazinga bwa Busoga era kigambibwa mbu ne waneeno Kyabazinga wabeereddeko ebweru e London kigambibwa mbu beeriisizza nnyo nkuuli mu kugezaako kola kimbu kati Kadaga yavaayo mbu n'agezaako okwogera nabo oba okubakomya kati ekyo kibanyiiza ne bafuuka ba enemies abaddala walogo bayita Solomon Sirwanyi ono nno si Musoga Musaamya naye ye MP wa Bukooli County Central Bukooli County Central Bukooli Central County mu Busoga ono nno ba Kadaga agamba mbu akonaivinga n'abalangira b'ebulamoji omanye Busoga eriyo ebika 11 kati obwakabaka bwabwe tebulinga bwa Buganda oba bwa Kyabazinga bwabwe bo obwabwe burotatinga bwe mufunako muba ebulamoji nga mugendako ne mubano babagabula kwegamba mugenda mugabanamu kati Kadaga ava mu bana abagabula abaliko kati bali ababulamoji banenya bano abagabula nti bo tebaagala kukola rotation ne bali bafunemu bafugeko kati bakonaivinga Kadaga yagamba mbu bakonaivinga ne Solomon Sirwanyi ne bajja ne bamulwanisa and still Solomon Sirwanyi era abadde close ally wa Anita Amongo mu kalulu kano era be bamu kuba bazzenga bakuba Kadaga eyo mu Busoga nga bayisaawo Anita Amongo now yayogedde ne ku mwami omulala bamuyita Morris Henry Kibalya ono no Morris Henry Kibalya yaliko ne former guild president we Makerere ate nga ye MP wa Bugabula South
ono naye kigambibwa mbu ali funded ne Anita Amongo okulwanyisa Kadaga era Kadaga ye kennyini ne ku kifo kyono kyennyini kyaliko ekya MP wa Bugabula South Kadaga ali mu kuleetako asupportinga mwana wa Nuupu ate bamuyita Andrew Muwanguzi gwa supportinga kati olutalo luli awo lw'amaanyi Kadaga naye yamukoonyeeko arejjukira wano mu Bugabula South ofuga Bugabula South erina record ofuga ebisanja 2 byokka tegabangako bisanja bisukka 2 bwojjukira Salamu Musumba naye yafugako 2 Asumani Kiyinje naye yafugako 2 kati none 2 bye byaweddeyo kibalya kati alwana kudda Kadaga gambo vaawo ndeeta wa Nuupu then owokutaano oba owomukaaga yayogedde ku Isaac Musumba ono Isaac Musumba yali mwami wa Salamu Musumba fena tumumanyi naddala eno mu Buganda ono former MP wa Kagoma atenga era former minister wa Karamoja ono yavuddeyo n'akola statement yewunyisiza abantu yagambye nti President Museveni amutumye yaba kulembera mu campaign ze mu Busoga eyeberanga automatic disqualification kugamba beranga automatic sacking oyo kugoba Kadaga ku mulimu kuba yabadde nago emyaka jonna NRM je baddeyo Kadaga yabadde akulembera mu campaign za mwami Museveni mu Busoga kati Isaac Musumba yavuddeyo n'agamba nti gwe bazikwasiza tewaliwo document ero official bakwogera kuli official president naye yagambye official kurale mu Busoga n'agamba Kadaga nommo kati nzaaliwo kinono kyanyiziza nnyo Kadaga bano balina olutalo lwabwe luludde kubanga waliwo ekibiina bakiyita Plan International Uganda Kadaga yakireta kino kisinza okusomesa abasoga kuva mu primary paka university kati Kadaga ekifo mwava constituency mwava atono Isaac Musumba yali MP waawo kati aleeta kino ekintu okuyamba ku basoga Isaac Musumba akiripira naye kigambibwa mbu yalinganga ajjako abantu ssente okubafunira scholarships mu kigundi ekyo naye nga ateta kikola kati Kadaga bwe yakimanya n'akimugobamu ne bafuna obuzibu bw'amaanyi nnyo era ne bayombagana nnyo actually kigambibwa mbu ono yaleetako ne mukyala we Salamu Musumba yesimbe Kadaga n'amukuba hands down walwawo mu 2011 baali konsayiringamu Kadaga n'amutwala wa Mwami Museveni ne bamuwa obwa minisita naye baddamu ne batabuka era n'obwa minisita ne babumugyako mwabasinga Busoga muyita maama naye ze muyita senga kubanga senga wange musindikiro obubaka mukomenti ifwe tumwenda ino singa tetukwagala obusajja tebukwagala lwaki obwesibako olikolite kyangu tukyuse embeera buli omusajja obukuzala nekambirikeseka tatandikira mu Busoga mishoni yaffe eno yatabukira wano kuba bunjiri neyeyongerayo kakati please own this is your party, this is your thing, this belongs to you, own it, love it, develop it, guide it and push it forward. Thank you very much. Message yange y'okusembayo njagala giweereza abakulembeze bonna ab'omu Busoga muno aba NUP n'abatali ba NUP bino bulijjo twagamba nti tulina ekibiina ky'ebyobufuzi naye tetuli ekibiina ky'ebyobufuzi Muntegera. We are not a political party, but we have a political party. Tetuli kinene nnyo n'okusinga NUP. Tuli people power. Tuli maanyi g'abantu, tuli ddoboozi ly'abantu. Era ng'amaanyi g'abantu ge tukuŋŋaanyiza mu kibiina ekiwandiise kye bayita National Unity Platform. Ng'ennyukuta eri makati eya etegeeza unity. Twagala okwegatta n'abantu baffe bonna. Abaalaba edda amazima, abagalabye kati, abali mu kugalaba n'abagenda okugalaba enkya. Njagala okubaweereza mulina obubaka nebaza bonna bonna abagenzi batwegattako naye waliwo omuntu gwe njagala ennyo tulinayo miitingi nkulu nnyo si Igalandi nabagambye egenda kubeera Mbale efasaakokesooka bagamba nabagamba tusinkane ku makya ku Mande tulina miitingi enkulu nnyo era tusinkana bagamba president tugenda ne bagamba tugenda Mbale miitingi enkulu nnyo naye temwogera
netula mu motoka netuvuga era kamusabye nikabeera katuli musawo embale badiployize polisi badiployize military bamanyi tugenda naye netujja so njagala betondera olw'okwasiba ekiwaani naye ekibadde kyetaagisa wano nga sekretary general mwabagambye kino ekifo kyabbanga ddene nnyo wano ekibiina kya National Unity Platform kyagulawo ebbanga erisukka n'omwaka era tubadde tuteteekanyawo mpolampola kuba sente ziseveni nnyingi naye era njagala okwongera okubeebaza nga maze okubetondera mbeebaza abakulembeze bannaffe mwenna aba MPs bamayors especially the MPs mwebale nnyo it is your work nti wano twaguze tuyina ekisimbe kino ekikuba sente bangabo zino si sente za fundraising nedda ziri zikyaliyo zina omulimu gwazo zino mweba MPs ne bamayors n'abakulembeze mwena mwema sente yanga esibagambye wano twakwalingawo ebbanga erisukka omwaka netugenze tutereezaawo mpolampola paka olwaleero njagala okwebaza in a very special way abantu bano bali 2 3 oba 4 njagala okwebaza secretary general waffe yimuka bakubireko ku ngalo era omulaba foamani kaso foamani webale nyo webali eddala njagala okwebaza chairman Nyanzi yimuka bakubireko mu ngalo chairman Nyanzi wetwatwagala emirimu gya Robert Okusai yajja olumajja nga atambula ng'omukadde olanajja nga yeesibye ng'omusiraamu n'akola ebintu ebyo webale nnyo ssebo webali eddala omulimu ogw'amaanyi gw'okola njagala okwebaza omukwasi wa sente zaffe Kanso Benjamin Katanaaliwa webale nnyo ssebo webalire eddala oyo abadde nga ajja wano nga bamutunulira abamu nga tebamutegeera baga omunyakule yaguzeeyo nga tugamba sebo webale nnyo webalire eddala emirimu gyonna gyokola abakulembeze bannaffe leader of opposition n'abalala mwebale nnyo bafuusoja baffe abakola underground sigenda balabisa sigenda kwogera emirimu gye mukoze wano kubanga omusajja muyinza okubanyenga naye mwebale nnyo mwebalire eddala this was a connected effort naye ate okuba nti kino ekifo tusobodde okubeera nakyo ku more than a year netukimaliriza bwetti nga tebamanyi netujja nga tebamanyi tutuse wano nga ne DPC tamanyi kitegeeza tusobola n'okweka nga Museveni yatulaba nga tuli manju nga tamanyi twabagamba ffe tuli babanda bwe tuba tusazeewo okukola ebyekibanda tusobola okubikola tuli mukola discipline tuli mukola mpisa tukole buli kintu mu mateeka naye every now and then tuze tubalaga nti ffe tuli babanda ebyaddala biri message yange eri abantu ba Busoga n'abantu ba Eastern Uganda this is home wano waka kino kyetusobola okukola kati tetunaba kutuuka mu buyinza ate tukyanyigirizibwa era muba mufunye ekifo mukikulaakulanya nga mwekwese mujjawo nga mwekwese singa twalina ekyobugaga kye bayita eddembe nga tusobola okujja wano ne tupulaninga ffena nga tebatulemesa ate wano wandibaddewo akabi okusingawo so kyetusobola okukola kati nga tukyanyigirizibwa tujja kikubisaamu emirundi mingi nnyo bwe tunabafunye eddembe lyaffe naye era bannange bakyogeddeko bannange nti bino tubikola okubalaga akabonero ka Uganda empya tetulina sente nyingi naye eggwanga lyaffe lirina sente era bwe libanga sente ezo ziri mu mikono gy'abantu abaagala eggwanga abaagala progress tusobola okukola ebyamaanyi tunulira NRM efuuze Uganda okumala emyaka 4 naye tebalina wadde mu Kampala tebalinayo ekifo kyenkana bweki NUP teyiridde kufefeka omusingi gwe tuli mu kuzimba kwa generations to come era mwena abakulembeze abagenda okuddamu okulembera NUP tubasaba mugende nga mubuildinga on to the next generation tusobole okukola bino ebintu ng'abaagala
ensi yaffe. Kyetukola si kya leero. We're building this institution to outlive us. Twagala tukomyewo wano emyaka ani yawoggananga nga tuwaka twagala tukomyewo wano 50, 60, 70 nga balibeerawo bongeddeko nga banene nnyo nga balungi nnyo nga weeyagaza. But for now tusinzire wano tukole emirimu egyetaagisa okukola. Wano nyinawo office nange era mbasuubiza wajja kubawo ekiseera nga pulezidenti genyini ajja wano n'akampingawo wiiki namba n'abakulembeze baffe babeerawo wano tetupangisawo waffe waka. So tuweerezewo ebintu abakulembeze b'omu Busoga musinzire wano mu kabineti ng'e Busoga yonna tulina obuwagizi bungi nnyo wano. Twagala obuwagizi obwo nga bwenkanankana n'abakulembeze be mugenda okuleeta. We have a lot of support, but we need to harness that support. Support yetulina eringa enkuba etonyanga nyingi etonya non-stop. Busoga ne West ne Eastern Region yonna efune eddoboozi mu parliament ne mu bikubo byonna byonna. Twagala okwebaza in a very special way abantu beeyiganga wano mwatulondera mmeya mwebale nnyo mmeya waffe wali kati twagala n'abakulembeze bonna babiri ba NUP wano tusobola okikola tukikole baganda bange. To the people of Busoga, eri abantu b'e Busoga mugende musonga mutuwagira. Support yetulina wano yakabi nnyo ate population yamwe y'amaanyi.